Nolwecho enkola yange Siria mwenge Siria mbizi sikola you're more of a Muslim. Oli bwakebera bwati byenkola alabira ddala omusajja omusiraamu awedde emirimu okulaba ndooza ensonga laki ate ensoma ne Qur'an ekitiibwa ngisoma funa kadde nengisoma kubanga waliwo ebintu ebisinga obungi engeri gye siri mulogo neesiga nnyo Katonda kakati wabawo ebikulemerera noga naye byawandikibwa byagamba bitya wali byagamba bitya nti la haula wala quwwata illa billah noga okay challenge jendi kakati nomanya nti kati awo wo wagamba kino kibenga bwe kiri kubanga teri kibanga Allah takiriza nolwekyo waliwo ebintu byolekera Katonda kyovolanze sina birwadde pressure biki ne bwe nesimbawo ne balangirira nti sisinze enkero nsanga njiwa material kuzimba bintu birala oli happy sibifaako kubanga ebyo tebyabadde byange Allah tannaba kukkiriza bibere bibyo ebyo byolunaku lwabikkiriza n'akatayite kasala njagala okutegeeza eri abantu abalowoozanga nti Libya tewali asobola gifuga okujjako Gaddafi omugenzi okumala emyaka ng'ana era naye n'alowooza nti era waliwo ebiseera omwaka ndoza gwali 2022 mu 2 yakyalako mu Amerika waliwo olukuŋŋaana lwa UN kati ng'ekitebe bwe kiri eyo ye n'agaana n'okusula mu mahoteri n'akuba ye tenti ye waweema n'agissa mu luggya lwa UN ye n'asula nga kigendererwa ki omusajja kujoga kugamba yatuuka ekiseera nga bambi ajoga n'okujoga Katonda nyo oyogedde ku Gaddafi zijukira yali akola interview ne CNN naga nti abantu be bajja mulwanira bajja kufa naabo abanaaba mulwanyisa naye engeri gye yafaamu mwana watu ate yafa mu ngeri ndala era yali akola interview ku CNN wala omusajja bamuyitanga Larry King kakati ffe twamumanyira n'omumanyira nga tumuyita Larry King live kubanga programu ye yabanga ki live amubuuza nti naye Gaddafi nti ovadde ku bukulembeze Gaddafi namugamba obulembeze bwaki nti owa Libya nagati nze navaako dda era nze neetaaga kugenda mu bitabo kubanga nze namala ku bukulembeze emyaka emeka 2 gyokka katakyali mukulembeze kubanga mbu olwawamba n'alangirira gye bayita Libyan Arabu Jamahiriya mukati abantu abaddiza obuyinza ye kati ali awo nga kisiikirize kyabwe kati era n'agamba mwe bikolebwa byonna abantu baba babikoze eki kati era mu bwongo bwe yagamba gundi oyo nti nti nze navaako dda nze namala ku buyinza emyaka 2 gyokka nolwekyo sinze enfuga naye weewuunya okulaba engeri gye yagendamu si kabonero kalungi naye kikulaga nti Katonda kyayagadde lwakyagala lwekikola ki okibeera wali omanyi nti Balamu ayina okubeera minisita w'eggwanga tali simanyi ne mu politics ng'olaba taliimu era yagenda mu byobufuzi nga bw'omutunulira bw'oti ekimututte ekisooka mukwano gwe ayagala bwa pulezidenti ekyokubiri ng'omulaba ayagala ebintu bya development naye ogenda kati omulaba oba t-shirt yagiteekawo oba kati ebeeramu munda mu suuti kati tutandise okufuna ekifaananyi kye ng'ali mu suuti lulinga bwe boogera Balamu ofuna ekifaananyi ng'ali mu t-shirt ne baseya so n'olwekyo Katonda bw'ati bwe yamusalirawo bwe bitu bwe bigenda Katonda yali yakiteekateeka nti obudde bulituuka olifuuka minisita so yakimuteekerateekera kati Katonda oyo bw'otasoma byawandiikibwa ng'oli stack oba omaze budde Okay, you see to twogera katono nyo briefly ko rather ku mugenzi kati Gaddafi interview bade kugamba ko my people love me just allow me play this katono nyo bwe yali ayogera ko ngakola interview n'omukyalo interview ya ABC yes of a siege mentality, that's perhaps because he remains utterly unconvinced that there is an uprising against him. No demonstration at all in the streets. No one against us. Against me for what? Because I am not president. But then they love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you, they will die to protect me, my people. If you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in Syria? It is a guide, and not my people.
They will die to protect me. This is Qaeda. There is no protest because I am not president. You get this. Kati ate no njagala kutegeeza era abatuliza mutegeere ebintu bino biba bizibu. Mu Uganda wano waliwo omuntu nga ye alina diiru Gaddafi gyamuwadde nga balina kye baagala okugula e Congo DRC. Ekintu ekyo nga tulina ku contactinga Kabila akkirize President Kabila akkirize tukole enteekateeka eyo Mwami Gaddafi agule ekintu ekyo kuva e Congo. Gwali mwaka 2011 nga tumaze enteekateeka n'atugamba kubanga nze nakola ku line ya kugenda wa Kabila when twali tumanyiganye kuva ddanga sibya president nga tali n'atugamba nti mulindeko nafunyemu ka small uprising e Bengazi kati kamalirize olumaliriza bino mukoleki mujje yakaita ka small uprising akatandika nga katono nga bakutte ebipande ne bakasuka amayinja ne tugenda okulaba tanka ennyonyi paka kufa ebyo byakomaawo. So Katonda tumuyita wa muzannyo bw'abanga alina ebintu bye yovala ffe ebbanga lyonna tulina ddimala nga tumusinza ate nga tukola ebituufu okulaba nga tutambula. Abalenyo. Well, Honorable, bakubaze. Bambaze Ngolilake ebibuuzo babimbuuzizza olilake bane Uganda bangi bagamba tebannabalirwa up to now nzo omukwabo naku zonna at least ewaka bwe mbamvaayo ndeka y'abantu bwe bajja information yino mugibawe tebannatuuka. Eggwanga lya Uganda okubala kuno teryakututte nga kintu ky'amaanyi. Ekyamazima nno twabadde tetwetaaga kutubala physically lwakuba nti nze waliwo ebintu ebimu bye neewuunya. Ministry ya ICT ekola mulimu ki? Erimu ICT ICT and national guidance communication what mu kifo ky'okwagala okukozesa UCC okulawuna obulawunyi wajje bavumidde president w'eggwanga. Nze ndowooza nti wali badde olunaku olwaleero kubanga mu Uganda ebitundu binene ebirina kati amasimu ebitundu binene mu America njagala okubalaga nti omwaka ogw'2020 nga tuli mu lockdown ey'amaanyi ensi nnyingi ate zo zaakola okubala abantu. Kenya yabala 2019 America yabala 2020 ensi 54 zaabala abantu baazo mwogo omwaka 2020 ne bakola batya. Si kizibu gwo kuweereza obuweereza ebibuuzo n'obiddamu kuba bino ebibuuzo by'okubalibwa si bya URA si byaki tebyeraliikiriza anza gy'obawadde entuufu terina kyekukosa bo beetaaga okumanya obumanya data ali mu nsi. So singa baamala wiiki nga basomesezza abantu twandigenza okuyingira mu wiiki eddako ng'abantu basanga ebibuuzo ne babiddamu ebirala basobola n'obiddiramu ku LC. Bachairman ba LC basobola bulungi nnyo okubala okollectinga data oyo ne bamuwa gavumenti y'eggwanga. Kino kye baakoze kintu kirala balonzeemu kakati gwe batekukunoonya bakubale kuba basose ne balondamu ab'amaloboozi ewange badde balina okujja kubanga bamanyi nja kunnyonnyola tebambaze. Nalabye bakubaze n'abalabi bwa president baatuuse wa speaker wa parliament baatuuse abalala. In fact Mwami Gashumba Frank wano wotudde yali wano ku Monday n'atugamba olunaku lwe baabala olwaso I think ali Friday waliwo event y'omuyimbi Ray G Lugogo n'alinda nga tebalabika wezawera saa 11 agenda ku mukutu gwa X n'agabane mbalinze temujja ngeze mu kivulu kya Ray G munansanga eyo kumacha bakira ku mulyango gwe bamubale bambala which was okay naye kyasinga mwewunyinza ate kukyalo konna kwabeera agenda okwetegeza nga bano bagenze nga wuwe wokka we babaze. Kati kye baakoze kiringa fedda nze kubanga nze okusinga nakula nnyo ne mama wange ate yali musomesa era nze omu ku bantu abagamba nti mbutuufu nava mu buto
paka okulanga sibankubye kubanze nali namuyiga nga bwe nkola ensobi yonna kyenkola kiri eki omuwulira ajja n'okwata ebitabo osome kakati kasita akulaba bitabo nga ye taba na kyakubanja kyonna abakusonyiye kakati kati bano bayiga kyebakola kati kiringa bw'oba olina abakyala katugeze mwina abasajja b'omukyalo eyo ng'eggulu aba musajja omu naye nga alina abakyala be nga basatu naye nga buli mukyala alina olusiisira lwe mwasula naye nga zonna ziri awo zeetoolodde kati nga ye omwami alina olusiisira lwe naye asulamu yekka gwatumya yajja okubeerayo oba gyayingidde gyasula kati omusajja ng'oyo abakyala abasatu baba balwanira obuganzi nti ye ajjayo bujja katebe n'ateeka mu lujja ogenda okulaba buli mukyala aleeta emmere buli mukyala ayera alima atereza buli omu ayagala mulaga nti akola nnyo kati kye bakoze mu Luganda bakuyita kutimba bbula ebintu bingi tebabitegedde Yubos yatimbye bannayuganda bbula era ejja kuteebereza era omuwendo gwe naateebereza ogw'abantu ekyamazima gujja kubagubulako katono okubeera omutuufu naye nga si gwegwo gwennyini so kubanga tegulina bujulizi bulaga nti gwegwo kati bw'obanga toyina data kati toyina confirmatory process eya data gw'oyina kubanga singa process eno ebadde nti email zino zonna zina bank nti Adam Kungu nti kubanga bwe baba bagenda okubala abantu batubalira mu professions ne batubalira mu ki ne batubalira mu ki ne batubalira mu district ne batubalira babadde basobola okumanya district gye balina okukola mu physical enumeration district gye balina okugamba nti mugende ku email zammwe online district gye balina okugamba nti mugende ku masimu kubanga gana amasimu ga Uganda gamapinga gwokimanyi nti tebasobola kunoonya wano mu bya kwerinda bya Uganda ne batakutegeera kubanga ogenda okugira boti nga balina call data wo nga okumala ennaku 3 abantu bo baddoyogera nabo bonna temubulamu akunoonyesa ne bakulaba ababbi abasinga babba naye bakazuula nti kati si kyangu kubba bubbi ngo kubanga bw'oba onabba kati otandikirawo okubeera nga tokyali ggwe okumala mwezi mulamba nga tokyali ku masimu tokyakola ki kubanga sina systems ezimala okukola ebintu ebyo naye tetulina departmental cooperation mu Uganda mu Uganda buli muntu kati ali ku lulwe ebitongole tebikolagana ekitongole kya UCC kyandibadde kikolagana bulungi nnyo n'ebitongole ebirala kakati local government ne UCC byandibadde bikwatagana ne UBOS tubadde tusobola bulungi nnyo okubeera ne population gye tumanyi bulungi kati saawa eno tetumanyi kubanga immigration tekwataganye na UBOS kati mu baabaliddwa tetumanyi bulungi oba mulimu abatali banna Uganda oba mulimu abali eriyo abantu ababeera mu kiyumba nga bo kye basinga bati ebweru kuba mu Uganda tewaliwo mateeka g'amaanyi gakusanga nga toli munnansi ne bakukwata nti tolina visa tegaliwo tibiriiwo nnyo wano omuntu kasita ayigayigamu ku Luganda ogenda okuwulira kuba n'abantu abayingidde ejjo kati ffe balooya ffe tubimanyi abantu bajja n'ogulaba nga mu Eritrea naye ng'ali mu Gula Mailoland naye olaba nga amateeka tegamukkiriza naye nga munange aleese sente njitirivu ku mmeeza n'ogamba kakati ono engula yesi tumanyi kyakukola n'omuzzaako mu kisenge n'omusomesa ogenda okulaba nga alowooza gwe tewajja kukola abakongo bonna bagula kati amataka mu Uganda bali mu business naye omuntu ali mu kugula okuvira ddala ku ndagaano gy'oli mu mukubira okukola business nga talina waka pamiti byonna bimenya mateeka paka kubeera nti aguze Mailoland byonna bimanya mateeka so ogenda n'olaba nti mu Uganda systems zaffe tezikyakola tugenda tufuna systems okufa kubanga priorities zaffe kati zigenda zifuuka ndala okay yeah but again honorable for example tetulabye nnyo campaign nyingi government zevaayo nekubiriza abantu okuzeetabamu abantu ne bagonda government yokka neremererwa ku census tukirabye okuva batandika okubala amasimu genfuna ku radio kuno ne ku TV agamba ne baliwa tubasangewo batubale already abantu bakulaga nti kino bakitegedde era bakyagala but abalina okukikola tebaliiwo ate ne reports endala ze twafuna nga be batumye abamu tebaba facilitate nze mu Uganda okubala kuno kwali badde bakola pano
eya interministerial nga olaba waliwo ministries ezegasse nezikola pano nga pano ze batera okukola nga tulina Chogamu, tulina Namu, tulina ki kubanga bwe zituula zikola policy ennungi mwe bayitira okukola activity eyo neggwa kubanga it is a timely activity yali esobola okukolebwa mu nnaku 2 naye ate yali neggwanga lyali lisobola okugikola nga ate tewaliwo public holiday yonna kuba byonna byali bisoboka. So n'olwekyo nze ndowooza nti 10 years we are preparing for this kind of thing. Tugenda kufuna mu speculation okusinzira ku government kyenaaba eyagadde. Tunakkiriza ebintu benga tetubaliddwa abasinga obungi. Olw'okuba ate tunagaana kuba tetulina bujulizi ntino because tebatubaze kati nze bwebanga tebambaze ne neighbor tebambaze kukyala abantu nga balinga babiri bokka be babasatu be babaze kati obuzibu be bataabaze tebakuŋŋaana kwogera nti tebatubaze kati era awo basinga n'ebyobufuzi bwe bigaanira tulina principle gye bayita substantial effect nti election petition yonna gye muteekayo nti baatubye obululu presidential candidate n'agisaayo mu kooti banoonyereza ne bagamba leeta obujulizi nti polling station y'egundi baatubye baakubye omusomi wange ne bamujjako empapula ku y'egundi baakoze bwe bati kakati ogenda n'otutunulira presidential candidate ng'empapula ze nakakati tebazikuŋŋaanyanga liara forms okuvira ddala na pipiri tigulu masindi potro jinja tolombale nakati tezivangayo kakati oyo candidate tayinza kubuulira nti kati amanyi omuwendo gw'obululu bwe bamubye era tebaba na DR forms ziwakanya DR forms eziva mu electoral commission okujja ku kooti kubanga zetulirayingako kakati naye zetulirayingako gwe toyina contradicting information mu affidavit ta polling station yeno na kapiripiriti mulese bweziti entuufu zizino kubanga abasayininga ba agenti bange babano basayininga ne returning officer wuno yateekako omukono gye mulese endala na kino tibibangayo abatuwuliriza yensonga lwaki abasajja bebamala okusala omusango bagamba nti kale polling station eri gye mwogedde neeri ebyo byabaawo naye bw'obigatta buli obululu 2,000 baakusinga obululu 3,000,000 n'olwekyo tebulina they don't substantially affect the results of the election. Katujje well honorable nga bwe tukomawo waliwo baganya okubalibwa deliberately omu Yesu kiriza segment eno tugitandike n'emboozi eno. Manyiddwa nga Kabaka Nava balaze ya wiiki eno poliisi y'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero eriko omwami amanyiddwa nga Kabaka Nava Sivera eyeeyita Yesu omulokozi w'ensi eno gwe yagombamu obwala lwa kugaana kubalibwa mu nteekateeka egenda mu maaso mu ggwanga. I counted by God because I told you I came from heaven. I'm not a member of this world. Ono nga yakulira ekifo ekimanyiddwa nga Super Global Eden ekisangibwa ku kyalo Lulime Katikamu yakwatibwa n'omu ku bagoberezi be yeeyita El Shaddai Gracia era olwaleero bano basimbiddwa amaaso g'omulamuzi Christopher Tindye Bwadieri ow'eddaala erisooka ku kooti y'e Luweero ne baggulwako emisango egy'okulemesa enteekateeka ya gavumenti ey'okubala abantu ekikontana n'akawairo namba 28 akatundu akookusatu ak'etteeka erya Uganda Bureau of Statistics oba UBOS Act. Ng'ali mu maaso g'omulamuzi Nava Sivera kale katumiyite Yesu nga bw'ayagala asoose kujeemu okujja enkofiira ku mutwe ng'omulamuzi amulagidde okutuusa omuserikale w'amakomera lwagimusseeku lwa mpaka. Ng'amaze okumusomera omusango Yesu we Luweero agukkiriza n'ayongera okukinoogaanya nga bw'atayinza kubalibwa kubanga si wansi eno. Wabaddewo katemba Nava Sivera bw'ayagadde okwanukula ng'omulamuzi abuuza omukyala El Shaddai Gracia bye bavunaanibwa obanga naye omusango agukkiriza
era obwedda alabibwa nga mulagira ekyokuddamu. Ali ku radio 4 emboozi ya NTV siyafe NTV yagikoze so but ensonga zikuta ati owaye kati for the first time twade tutalizo kulaba waliwo mukwano gwange yankubidde simu natadde oyo Yesu namutadde ku account yange ya X yali Twitter abatuuliriza nengamba ndi bannange Yesu simanyi bulungi sigoberedde naye agoberedde omusango gwa Jesus tuwulire tutegeere bamuwadde beyiro oba tebamuwadde kuba okubeera nga of all countries Yesu bamusibidde Uganda kabonero akewunyisa naye bannayuganda njagala mutegeere waliwo ekirwadde ekisobola okukwata omuntu ekirwadde abamu bakiyita frontotemporal lobula oba hyperreligiosity bakiyita batya frontotemporal lobula oba hyperreligiosity kati ekirwadde ekyo osobola obutategeera nti kikutte naye kireetera omuntu okuba okukkiririza ennyo mu ddiini n'afuna ekika ky'eddalu mu Lungereza bagiyita axiomatic faith naye afuna ekika ky'eddalu gwe notalowooza nti mulalu nolowooza nti mukkiriza bukkiriza nnyo imaani mulinnye ku mutwe kati abo be bantu abeera nga akkiriza ne bamugamba n'omugamba nti mwoyo ateeka okuba nga yakulabikidde kubanga tuli ku fulo ya 18 naye akulaga nti buuka omuntu oyo n'agenda n'abuuka mwoyo yakugamba kimwambala mwoyo kati akulagira buuka n'abuuka n'agwa wansi ekirwadde ekyo kiba kibalina bakiyita batya hyperreligiosity oba frontotemporal kiba kirwadde kikambwe nnyo kakati naye temusobola kukitegeera abatuwuliriza njagala mutegeere waliwo statistics lumu ezayita ndoza myaka ng'ebiri emabega ne bagamba nti 14% of all Ugandans are mad kakati bw'obeera nga ewantu we mukuŋŋaanidde wegendereze nnyo omuwendo gw'abantu bw'owulira nga bye boogera tebikwatagana na kimuliko omuntu ayinza okubeera awo nga muli mu kyaseera kazibu nnyo n'abwatuka n'aseka wegendereze kubanga ebintu ebireetedde kati abantu ebizibu bingi ate si nsonga oba omuntu mukwano gwo oba si mukwano gwo nze waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba mbu waliwo ekitundu eyo emu mbu bo si bagezi oba simanyi bagezi walira ku bbanga ki saabigoberera nnyo naye nawuliriza ekiboozi ekyo si kituufu nnyo naye naŋŋamba mbu lumu loole ya soda yagwa mu kitundu ekyo mbu poliisi egenda okutuuka yasanga tewannabaawo akutte ku ccupa kunywa neebuuza lwaki bano tebanywa oli n'amugamba nti balinda loole y'obuseke naye mala okujja egwawo mukati batandika okunywa kakati abantu abatuwuliriza ono Yesu yeetaaga kumukebera ayina obulwadde ku mutwe ayina obulwadde ku mutwe afunye okukkiriza ye yennyini mulokozi naye kakati kubanga ye embeera gy'alimu ne bw'omugamba omukomerero yakkiriza kubanga yabadde mu kooti nga tatya ne bamugamba kati okkiriza ogende bakubale naga nti nze siri wa wano nze tibasobola ate kumbalira mu mmwe nze ndi mulokozi wammwe kakati oyo musajja ayina obulwadde buleetebwa ebintu bingi mu nsi ebimu bibeera psychiatric kiyinza okusinziira ku byeranywedde kiyinza n'okusinziira ku kika ky'emmere kyatafuna mu mubiri gwe abamu bakifuna bakaddiye ne bagiyita demensia abalala baba balina bye banywedde bw'osanga omulalu ku bisaaniiko ng'akutte mu mbinabina aseka asanyuka osobola okumutunuulira nga kondakiti ye yenkanankanira ddala n'ey'omugagga ali mu kukebera ebizimbe bye psychological abantu abo baba bafaanaganira ddala mu ndowooza ono ali ku bisaaniiko alabira ddala ng'atunuulidde ebyobugagga bye naye n'omugagga oli ali mu kutunuulira ebyobugagga bye degree and level of satisfaction ebeera yenkana
nze nyakutegeeza batugamba nti President Museveni ono lumu yagenda n'akyalako ebutabika kudwalira abatuuliza ebutabika wabeerayo balalu kakati president nga bumanyi bwatambula abana abakuumi bakola ki ataddeko enkofiira kuba jambo kati agenda okulengera nga waliwo omulalu yali eri yetuulidde eri amutunulako bwafenseko kakati president omulalu ng'atudde eri naye akebera president Museveni ng'atambula bamukuuma kuba jambo nga bwafenseko president mbu n'agamba naye tugende tulabe n'oyo omulalu lwaki antunulira nga bwakola ki yaseka bwe yasemberera omulalu n'amugamba gwe lwaki ontunulira ng'ate bw'oseka omulalu n'amubuuza nti gwani ono n'amugamba nti nze Yoweri Museveni president wa Uganda nti omulalu n'addamu n'abwatuka n'asekera ddala n'amugamba tofaayo nange we najjira wano bwe nali njogera naye ojja kuwona ojja kutereera kakati ye yalowooza nti ono n'engeri gye bamukuuma ye eddalu eririye president kannyo ono gaali bubi ono yali bubi naye mugambe nange we najjira nange we nali ndowooza nti nze president wa Uganda naye naawe ojja kuwona kakati omulalu oyo ye mu mbeera ye yalina satisfaction nti ye kati mulamu nnyo okusinga oli president omulamba gwe bakuuma n'obuki so n'olwekyo ekyo that is one of them ekyokubiri bannayuganda tebamanyi bulungi mugaso gwa kubalibwa n'olwekyo abasinga tebategedde nti n'okufiirwa baafiiriddwa kinene abatuuliza mulina okumanya nti ebintu bingi ebisinziirwako omuwendo gw'abantu oguli mu kitundu kyammwe ekimu ku byo kwe kutegeera ne constituency mmeka ze mulina okuba nazo ezibaamu abakiise kubanga demarcation of constituency rules zigamba nti buli bantu muwendo bwe guti gukiikirwa omubaka ki era ekigenda kati okuddako Electoral Commission egenda kuba evunaanyizibwa kati okutema mu constituency ng'esinziira ku muwendo gw'abantu kakati ffe abali ku ludda oluvuganya njagala nnyo twebuulirire President wa Uganda kati saawa eno olw'okuba tetwagoberedde kuwandiika ekitundu gy'alowooza nti gy'asinga abantu agenda kukolayo constituencies nyingi nnyo kubanga zijja muleetera obuwagizi bwe bungi kati ate bwe munaaba nga tetuli bulungi n'asalawo nti okulonda okujja kubeere kwa parliamentary system nga ababaka ba parliament be balonda omukulembeze kitegeeza tujja kugenda okuva mu demarcation of constituencies ng'amaze okuwangula ate ebitundu nga bimeka ku buli 100 n'olwekyo njagala abatuuliza mutegeere nti tufiirwa nnyo buli lwe tutasomesa abantu baffe kumanya ebigendererwa byaffe birina kuba biki mu buli poliisi ya gavumenti kubanga gavumenti eno kasita olabanga omuntu alayidde ku bwa pulezidenti bw'eggwanga naga so help me God olina options bbiri esooka osalawo n'otegeera nti kakati oyo yagenda otukulembera n'olwekyo katumuvuganye ng'omuvuganya odda ku ludda olukola ki oluvuganya naye mu kuvuganya ovuganya pulezidenti wa Uganda era ebintu byonna byagenda okusalawo okumala emyaka 5 bye bigenda okukola ekintu ekyo tutera nnyo kibuusa amaaso ne tuzuukukanga okulonda okulala kuzzeemu nga n'amateeka gennyini mwe tulondera ye yagakoze gwe wabadde ogamba nti si ye pulezidenti yagakoze gwe n'ebirowoozo totaddeeyo kubanga owakanya buli kyakola ki buli kyayogera naye jjukira kyekigenda ateera omufuula pulezidenti addako n'olwekyo tuzze tuwaanyisa buwaanyisa ba kandideeti luli yali Semwogerere n'abeera Besigye n'abeera Mami Kyagulanyi kati tuyinza n'okufuna omulala naye ng'asinga abeera ki omu kubanga buli amaliriza okuva mu kalulu ekisooka agaana ebivudde mu kulonda naye ate bw'amala obbigaana n'agenda mu kkooti bw'esala era eggwanga asigala mu campaign mood paka okulonda okuddako awo amawanga amaeteefuteefu we gatusingira nga Kenya yo bw'ogisinga bwe pa ng'egamba kakati tumubale mu parliament twalemeddwa okukola coalition mu kulonda nti ne tutaleeta presidential candidate omutye kakati tukole alliance at parliamentary level tu influence nge police omusajja tumugaana amafuta omusajja tumusuuze teeka lino omusajja mubeera mu muteekateeka pressure emuyitirira kyangu n'okusalawo ye n'atadda n'agamba kati kandekera abato mu kibiina kyange be baba bajja naye kati saawa eno bimunyumira kubanga oluwangula mumugenda muyombera mu lujja kirabe kiringa omusajja kuyingira nju okubala allocation of resources mu ggwanga
jayagala abantu babere bangi era yewagenda okugenda sente nyingi kuba titulina alternative figures tituzirina. Well, actually you get the president and mumaliriza nga bavuganya ne mutule ne mwogerere no, you don't strategize nga mubala kalulu kaddako musigala mukayana bukanya fe twawangula ne batuba, that is all. As we speak ebina byofuza ebirala mwenda musamba actually not mwenda okusinza kukakiiko ebyokulonda byasabye edda okubeera nga biwandisibwa okubeera ebibiina ebitongole ebyobufuzi mu ggwanga. But of course as we speak, honorable, tuyina ebibiina byobufuzi 26 ebiri operational mu ggwanga. Ku bino ebibiina 7 byebiina abaka mu parliament. Ekizibu kya Uganda bibiina bya bufuzi ku ludda oluvuganya bipya. Kira lwaki bijja kati badde nsubira abantu abaagala okuvuganya n'okujja ku Mwai Museveni maybe okuyingira ebyo ebiriwo. Do we really need as many political forces and parties as possible? Kati olaba boba kubuuza America bayina ebibiina bimeka ebimanyiddwa bibiri Republicans ne Democrats ne bayina ebibiina 78. Waliwo ebibiina nga kyo kyakoma ku muluka, waliwo ekibiina nga kya theme emu nti Green Party, waliwo ekibiina nga kyo kijjukira bujjukizi bwe baaziika JF Kennedy nga kyo bakiyita JFK Party nga newa JF Kennedy tibayinayo gwe bamanyiyo nti boogera naye kwegamba ebibiina naye mu Africa wano njagala abatuuliza mutegeere ng'ojjeko gamba nti mu nsi yonna tulina ebibiina 45 kati kwogenda okugatta 7 okubeera ne records emitwalo 4 political parties. Yes, mu nsi yonna. Kakati naye waliwo enjawulo wakati wa multipartism oba enfuga ey'ebibiina by'obufuzi ebingi ne registered parties. Enjawulo weeri. Fe edda bwe twafulumanga ku zi university naku zino simanyi kye bakola nga kyosookerako kukubisa linnya lya kuwandiisa kampuni n'owandiisa kampuni n'ofulumya business card nga gwe CEO. Kakati nga n'enjala tekuluma misana kubanga conference center wano ludda wabeerayo zi workshop z'aba CEO ogendayo bugenzi n'owaayo card n'oyingira ekyemisana nekibanga ekyolunaku olwo kiwedde naye ng'ate otambuza mpapula kusaba mirimu. So n'olwekyo olaba kampuni nga zi briefcase companies nyingi kakati ne package eziri. Ekyo kimu. Ekyokubiri okusinziira ku bijja ebibiina by'obufuzi bikolebwa bwe twali tugenda kufuna okusalawo okuva mu bibiina by'obufuzi okuva mu movement political system okugenda mu multi-party political dispensation mu inverted commas kyali kirengereddwawo nti kakati tubiyingiddemu tutya. Twanyonyolako wano simanyi babatuuliza mukyajjukira eri abantu abalowooza nti ebibiina by'obufuzi ebingi gavumenti eno ye yabita bitandika okukola. Edda waliwo akawaayiro 269 nga kagaana ebibiina by'obufuzi ebingi okukola wano. Era nga waliwo endowooza eyateekebwawo gavumenti eno nti ebibiina by'obufuzi byayawulayawulanga mu bantu, byayawulanga mu madiini, byayawulanga mu mawanga, byaleeta obutabanguko era nga bye bimu ku nsonga ezaatwala NRM mu nsiko ezirwanyise eteekewo enfuga nga buli muntu akulembera okusinziira ku busobozi bwe, individual merit. Era kakawaayiro kaamalawo ebibiina nti okuva lwe baawamba mu 86 okutuukira ddala omwaka 2005 ng'ebibiina by'obufuzi ebyaliwo bagamba kale bisigale mu ggwandiisizo nga gyebiri naye nga biri ku kitebe tebivaawo nga biri mu kye bayita abeyense nga tebisimbawo candidate tebikola kintu kyonna naye tebabidirigisitalinga. Era bwe baata ebibiina by'obufuzi ebingi section eyaliwo mu Political Parties and Organizations Act yagamba nti ebyo ebibiina kubanga constitution yali egamba nti political parties existing before the coming into force of this constitution shall continue to exist until Parliament makes a law for registration of political parties. Kati nti bijja kusigalawo okutuusa nga Parliament ekoze etteeka eri ebibiina okwewandiisa. Kakati fe mu DP twalina n'olutalo lunene
fenga abavuka tugamba tukiwandiise nga bamuzeeyi baga tetuwandisa kibiina kijja kusaanawo fenga tugamba ebiseera bye twali tulina ba student b'amateeka nga tugamba nti bwe mutakiwandiisa lwe kisaanawo era lumu Dr. Semwogerero yatuyita tunyonyole kye tuliko ne tubagamba nti tugende mu Advanced Learners Dictionary tugende ne mu Oxford ne Black's Law Dictionary 6th edition nga tunyonyole ekigamba antiru until kubanga they shall continue to exist until Parliament makes a law for registration kati until eyo kitegeeza nti Parliament lwekola etteeka lwebitaddamu paka nga byewandisiza kakati ne tubasinga baagaana ne bavuvuba ne tukwategana ne Bwenje ne tukwategana ne Sebagala ne tusaya application mu kuwandiisa ekibiina Dr. Semwogerero bamugamba nti owedde ennaku ezaatekebwayo okubeera gazette ndi abavubuka bagenda kutwala ekibiina nabo ne bateekayo kati application ne zibeera yezi ne tuyingira kooti nga ffe tuyagala enforcing electoral commissioning etuwe certificate paka Professor Sempebwa kooti bwe yamusaba akola arbitration tukanye ne tugatta empapula ezawandiisa DP era ku kikungo kyeno nze nali omuwandiisi ku kikungo kyeri era twagenda okumaliriza nga certificate ya DP ninako omukono gwange nga neeri Dr. Semwogerero ayinako ne Professor Sempebwa so n'olwekyo abatuuliza mulina okutegeera nti twalwana ffe mu DP twerwanyisa tuleme kugiwandiisa ffe nga twagala tugiwandiisa abalala mu muzeeyi nga tebaagala naye bo bamuzeeyi baali balina ekintu kye baasensinga kyenyagala mutegeere baamanya nti bw'owandiisa ekibiina ky'obufuzi etteeka ligamba mu myezi 2 mujja conducting a delegates conference ate ng'ekibiina kya DP kyali nga Dr. Semwogerero asigadde ye kati akulemberako Buganda yokka ngeri yonna takyalinayo obululu babwenje bawambayo kati nga naye mu ntegeera yagamba bwe mugenda mu delegates conference sijja sinza kwesimbawo sina buwagizi ate nga alinda kulaba candidate ki mu by'obufuzi ajja amuwagire oba kitegeera ye yabeeranga naye awagira kati nga takyesimbawo yawagirako Besigye naye nga Besigye bw'abadda era mwongera weiti so lwe tulijja okwogera ku history y'ebibiina by'obufuzi bino byennyini engeri gye bize evolving nga tujja kusomesa abantu naye nga kiki kyenyagala batuuliza mutegeere mu Africa ensi ezikyayina kye tuyita authoritarian leadership efuga bbi obukulembeze obwa nakyemalira kakati bw'oba oyogera ku nakyemalira abantu abasinga balowooza nti Uganda teriimu kubanga Uganda tulina okulonda tuba n'okulonda after every 5 years era twaliko lumu mu America mu debate omukulembeze omu yali mukulu nnyo mu ggwanga nga yagamba nti mu Uganda tulina democracy nga nze ngamba tetuyina era nga ye ebimu ku indicators zaalaga nti tulina democracy ayogera periodical free and fair general elections ne mugamba nedda free and fair kijeewo periodical kiteekewo no problem tumanyi bulungi kalenda yaffe wano nti buli myaka 5 tuba n'okulonda naye quality y'okulonda okwo and don't determine it during election period quality y'okulonda abatuwuliriza oba free and fair tetandikira wali mu bululu nti banominate nze kati munoonya bululu tandikirawa wano wennyini nti asuubira okwesimbawo kati akuba enkuŋŋaana 32 ekisooka ina resources kubanga essente y'omuwi w'omusolo yaffe ffenna naye kati ewerekerako omuntu ogwo ate ng'agenda kukomawo ye kakati yeye ATM everybody is the question yeye answer yekyo ekyokuddamu so yasigala mu campaign mood ate nga ali mu awaayo gwe nga tosobola so freedom and fairness of an election ebeera 5-year process si voting period kakati bw'obanga temuyina nga ekisooka olunaku lw'okuba enkuŋŋaana 4 olw'okutaano bakwata bino bakugaana obanga abantu abamu bakyali mu kooti eyo tebagiyita democracy ne bw'obeera n'okulonda eyo bagiyita demokuladula oba dictabulanda abatuwuliriza lwero oluzungu balowooza nti luba luzibu naye tewaliyo bigambo birala byennyinza kunnyonnyoza ebyo okugjako ebyo byennyini naye bw'oba oyagala okutegeera kyenjogerako teeka obuugi mu kikopo omala eddakiika 2
okwate obuujo obwo kungulu okwo okwateko ojja kulabira ddala nga mutuufu tebwokya kakati byebyobufuzi bya Uganda nti bw'ojja n'oyita kungulu olabira ddala nga obuugi tebukola ki tebwokya naye teeka mumwa bujja kuba bulobuulire kakati eyo gye bayita demokradula nti kaliko olabanga okulonda kabubi naye tugenda okuva mu kulonda nga buli muntu ali ku beyiro buli abadde avuganya either oyiri ku police bond oba ku beyiro oba waakiri bw'obanga ebyo byonna obisomose nga polisi yeetolodde wuwo kakati kitegeeza nti ekyo si bwe kiba bw'ogenda kati ng'eggana kati bo bayingira democracy Ghana kyasobola okuga nti kati Ghana era very democratic juzi mbaddeyo nga ndi n'abasuubuzi nga baga nti kakati opposition yegenda okuwangula mbabuuza lwaki tanti wano ffe tukuwa emyaka 8 emyaka 8 nga betwetegera ne polisi zo enena ekisanja kyena kakati sobakuwa ebisanja bibiri ate bawuliza polisi natambula nengendako ne mbavuga taxi nga mbabuuza mugenda kuwagirani nga bakubulira opposition naye ng'obuuza lwaki nti anti bano bo omanyi opposition ku musolo yeeyogera bweti ku kino eyogera bweti wane e Uganda tewaliwo omuntu yenna aba nansonga erondesa muntu okuggyako nti Muganda oba Munyankole oba Mukatuliki oba Musiraamu oba ayimba oba ayogera bulungi kakati ebyo ebintu si bye bikola obukulembeze vubuka naye ate bye birondesa kakati kitegeeza nti tetunayiga kye tulina kukola n'olwekyo ebyo byonna bw'obigatta tetulina demokrasiya kakati political parties bw'obanga oyina omukulembeze afufuggaza abalala mubeera ne kye bayita a dichotomy of two political sentiments mubeera n'ebyobufuzi bya mirundi ebiri ababonyaabonyezebwa n'abalowooza nti be babonyaabonya ababonaabona n'abalowooza nti bali bulungi abali mu kintu n'abalowooza nti bali bweru wakintu kyova olaba nti tewalibeerawo presidential candidate wakusatu akola sensi lwaki kubanga tugenda okgenda mu kulonda ng'ebirowoozo bigamba omusajja agende kakati abantu ba bulijjo banoonya ani akiikiridde eddoboozi ly'okugoba omusajja endowooza ziri tugenda mukolona ziri bbiri zokka asigalewo agende so candidate omu asigalewo amalala alina okugenda n'olwekyo owokusatu ogwogambye tasobola kumakinga sense kuba tajja mu kino yes kati bino bye bayita ebibiina ezo just uniform abantu babulijjo tebamanyidde ddala kati katugeze ebibiina ebyasinga obululu juzi NRM ne NUP toyinaayo omulonzi yenna yalonda ekimu ku bibiina ebyo akugamba ti amanyi kyekyali kizza okukola ku byenfuna teri kati bawagira ki abalala nze nina ne benabuuza ne bangamba tuwe Bobby ne mbabuuza ni lwaki nti atukube emiziki kakati kati bonga boba seya first of all twalaba abantu abalonda for the first time kubanga kyemulina okumuwako credit abantu abaali tebaagala na byabufuzi nakugambako wana benabuuza olukuŋŋaana luli luddawa nga lukuŋŋaana lwaffe olw'opposition naye tebanayingira byabufuzi mbabuuza olukuŋŋaana lwaffe luli luddawa luliwa for this democracy guys nti eruli eri era bo baali tebamanyi byabufuzi era okulaba ku munnabyabufuzi nga batuyise nga bagenyi bakulu ku lonki zaabwe naye abantu abo balonda for the first time nga yabaleese mu politics era abantu abo balinga ebbanga lyonna bamulonda naye this time nga bamulonda ku bya artist of the year award ebyo bityo n'abakyusa n'abaleeta kati ne bamulonda for a different reason n'olwekyo twafuna first time voters bye bajja okulondera bo yali muntu waabwe so n'olwekyo njagala okutegeeza nti ekyokubiri ne tusangawo population eyeyali egamba agende etegeera etya agenda okugoba omusajja bwe tuba tugenda mu bululu afunayo baabonyaabonya n'abagaana okukuba enkuŋŋaana ezimu n'aziwera n'abakwata n'abaggalira n'abata
era kyovolaba Amuriat yasooka n'aleeta akatabanguko k'amaanyi kubanga yasooka nga yayize politics wa Dr. Besigye natambuza ebigere nakulaba kati yadiikuula population neesooka emala emyezi ng'ebiri nga tennasalawo. I remember sijukira ng'erabanga yooli naye oba yoono kati bo baba banoonya ani asinga okunyiiza omusajja abalabikira alina gwatidde nti amuggyako naye yaani balina kebeera mu kkomera ani gwe batutteyo balina kebeera ani gwe basibye amuwagira uniform oba kitegeera population ebeera na sentiments bbiri era ezo zeewa obululu so owokusatu osobola okujja nobeerawo nonyonyola noyogera nebasajja kwogera naye musajja waffe ye akasinga kino kakati gobeera oyogera naye nga balina musajja waffe oba kitegeera kati